Make sure you collect the rubbish. Some others, especially the one which is on the road. Please don't put the mud. Collect the rubbish also. Much better. Excuse me. Nze Anchikude Namayanja ngakikirira abavubuka mu lukiiko lwa Buganda nga tweteekerateekera ekisakate ku mulungi guno abamuza high school twenyigidde mu bulungi bwansi era nkubiriza abantu bonna naddala abavubuka mu Buganda muveeyo mukole bulungi bwansi keri yamaanyi nnyo eri mu giya era nkubiriza abazadde bonna mu Buganda ne Uganda mwenyigire mu kuleeta abaana bammwe mu kisakate kubanga tulabye nga covid ono yanyiga nnyo abaana baffe n'abantu abakulu yabanyiga kati bw'onaaleeta omwana wo mu kisakate nga mu January ojja kulaba enjawulo mu mwana wo bagenda kuyigirizibwa ebintu bingi nnyo okweyisa obulungi naddala ekisinga obukulu obuntu bulamu tulabye ng'obuntu bulamu mu bantu buweddewo mu bazadde buweddewo mu baana era nkubiriza abazadde bannange mwenna muleete abaana bammwe mu kisakati ku Muza high school mu Kyaggwe. Amanya gange nze Tusime Annette Harriet omukulu w'essomero erya Muza high school kuwaetabiye mu bulungi bwansi buno naddala nga bwe tuteeka ekisakate kya Maama Nabagereka ekigenda okubaayo mu Gatonnya ne tuleeta abaana bamuza bajje balongoose ekitundu ky'e Kabembe nga akalombolombo akamu akali mu kisakate nti okuddukiza obusobozi bw'omwana obukusike. Abaana bano abamu babadde tebamanyi nti okulongoosa nabo obusobozi, abamu babadde babyenyinyala naye bwe tutuuse wano abaana bakoze omulimu gwa ttendo era twebaza Ssaababendobendo Director w'essomero omukungu Wilson Muzaŋŋanda olw'enteekateeka eno. Mu butuufu tukoze bulungi, abantu basanyuse, ekyalo kyonna kisanyuse kirimu ebbugumu olw'okulaba nti abaana bato bano basobola okukwata enjeyo ne balongoosa ne basitula kasasiro batukoze bulungi era ne Maama Nabagereka tukwebaza era tukutumira nnyo nga ffe abaamuza olwakino kye watuteekamu okulaba nti tutukiza obusobozi bw'abaana obwo obukusike. Amannya Salomo Wilson Muzaŋŋanda omukungu wa Ssaabasajja Kabaka nga tweteekerateekera ekisakate kino kya Maama Nabagereka kye yalowooza ennyo n'akiwa abamuza high school. Twasazeewo tukole bulungi bwansi okuyonja ekibuga ky'e Kabembe kino nga tugezaako okulaga abatuuze b'omu Kabembe balina okweyonja. Sako tukoze enteekateeka eno ey'okuyonja ekibuga okuza bulungi bwansi kitegeeza okubeera obumu okugatta abantu okumanya nti balina okweyonja weekola obulungi bwansi oba weeyonjeza okuva mu nnyumba era nkakasa nti ekibuga ky'e Kabembe olwaleero kitegedde nkubiriza abazadde bonna Kabaka tukwesi
tweyanza olw'ekisaakaate kyewatuwa olw'okubeera nga tuwa omukisa guno ate era twebaza olw'okuba watandikawo bulungi bwansi asobola okutugatta atayawula mu ddiini atayawula mu mawanga atayawula mu buli muntu yenna ne tuba nga tusobola okwegatta ne tutambulira wamu ne tusobola okuzza Buganda ku ntikko. Ayi Ssaabasajja Kabaka kwebaza Ssaabasajja Kabaka n'abantu b'Emmengo olw'ekigambo kye mwalowoozaako eky'ekisaakaate kino nga tuteekateeka ekisaakaate mu Muza High School. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga Maama Nabagereka yakkiriza ekisaakaate kijje mu Muza High School. Abantu b'Ekabembe tubakubiza muleete abaana mu kisaakaate era enteekateeka eno eyamba abazadde abaana ffe obutabeera bakireerese mu kiseera ekiwanvu eky'oluwummula. Tugenda kuba n'oluwummula oluwanvu olwa January abaana bafuuka bakireerese abaana bagenda mu bifirimu bagenda gye balabira zifirimu ezannamakulu abaana mumala essaawa kane bakwatibwa bakiri mu lulu. Naye ku luno Maama Nabagereka n'aga nti abaana bange kambakuumire mu kisaakaate mbalabirire bulungi abazadde mugende mukole emirimu gyammwe ng'abaana bali mu ngalo za Maama Nabagereka ate nga si kubeerayo bubeezi naye nga bayigiddeyo n'ebintu ebirala bingi. Abantu bangi bajja mu kisaakaate abaana abo ebintu bingi ebiba bikolebwa era batukoze bulungi Maama Nabagereka. Nsaba abantu bonna babukubiriza muleke abaana mu kisaakaate. Ekisaakaate abantu bakijjumbidde. Nze nga ssentebe ekisaakaate bategeeza nti abantu bakijjumbidde ekisaakaate era ebifo bisigaddewo bisaamusaamu. Abannakyaggwe 28 mujje mukisimalire abaana mu kisaakaate omukisa weeguli kubanga wetuva omukisa guno nga abannakyaggwe abaana bonna mu kisaakaate tujja kuba tufiiddwa nyo kinene. Era twasonse nnyo okulaba nga alese ekisaakaate wano mu kitundu kyaffe olw'ensonga empisa z'abaana baffe abali muno mu kitundu naddala omwana abanga atasomyeko empisa mbi nnyo ddala naye atilisiti bwe tufuna kyansi ng'eno bwe tufuna omuntu abatusomesezaako kitulaga mu maaso oba gye tutambula n'enkulaakulana ku bintu by'empisa. Enteekateeka Nabagereka kituufu esobola okumalawo ng'eyita mu kusomesa kuba ekintu kyonna omwana ava obuto nga bamusomesezza kiba kirina enjawulo y'amaanyi kyakula nakyo omutwe kiraga nti wajja kubeerawo enkulaakulana ey'omu bwongo oba ey'omu maaso kulaba nga tuwona ebigambo ebibi ebyesittaza. Nasimba muti guno mu lujja wano kuvengako ebibala bingi abantu babirye kuyamba nga tusimba ekibira. Ekibira kino tukisimbye nga kya Bwakabaka bwa Buganda. Twagala okwebaza omukungu Ssaabendobendo okutuwa ettaka lino lyonna okulisimbako ekibira kya Ssaabasajja Kabaka. Sebo omukungu Muzaŋŋanda mu kibi tukwebaza olwa kino ky'okoze ng'oddukira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Kuva eno n'eri baserengete n'eri yonna emmanga buli mwana alina okusimba omuti gwe. Abazadde bwe banajjanga bajje nga balambule ekibira kino. Era tujja kusaba nga tuteekateeka ekisaakaate ne Maama Nabagereka bw'aliba ngazze ne Katikkiro Kamalabyonna wa Buganda ngazze alirambula ekibira kino. Sebo Ssaabendobendo tukukubidde mu ngalo weebale nnyo weebale ddala okutuwa ettaka lino. Twagala okwebaza ow'ekitiibwa Kigudde Ani kuba twatambule naye okuva ku makya. Tukulabye Ani ng'okutteka leeki okugola emyala. Liz Simba. Olwaleero nga tukola bulungi bwansi tusobodde okubeera nga tutandikidde ku eka namba okusimba ekibira Ssaabasajja Kabaka kyabadde atukubiriza nti yeetaaga buli muntu yenna oba ku kibanja kye oba ku ttaka lye naffe abamuza high school. Olwaleero tutandise ne eka namba tusimbye ekibira kijjudde ng'abaana bennyini be bakyesimbira abazadde batuwadde emiti ate tusuubira okuba nga tujja genda nga twongerako era nga mmanyi nina obukakafu nti mu nkomerero y'okuggalawo ekisaakaate ne Maama Nabagereka ajja kutuwa omukisa ajja alambule ku kibira ekyo oba ne baminisita bonna bajje balabe ekibira abamuza high school kye batandisewo olunaku lwaleero. Erinnya lyange Zekabatesi Bentateta omuyizi ku Muza High School Kabembe Mukono. Neebaza Maama Nabagereka olw'okutulowoozaako ffe ng'ab'Ekyaggwe n'atuwa ekisaakaate ekiri ku Muza High School
mu Gatonya. Era nga wano nebaza Maama Nabagereka ne Nabagereka Foundation olw'okukirowoozaako kubanga ekisaakaate kigenda tuyigiriza ebintu bingi lwa nsonga abaana abamu tubadde tumanyi kuwaata, tetumanyi kusiba mmere, tetumanyi bintu mwana omuwala oba omulenzi by'alina kukola. Ne kino kigenda tuyambako kubanga tukimanyi bulungi nti omulamwa gw'ekisaakaate guli nti okujjukiza obusobozi obukusike obuli mu ffe abaana. Kati twebaza nnyo Maama Nabagereka olw'okukirowoozaako n'atuwa ekisaakaate ekiri ku Muza High School Kabembe e Mukono. Amasaawa simalima. Erinnya eryange Nserunjo Jonasaani era nga neddira Lugavi. Olunaku lwa leero twagala okwebaza omukulu w'essomero atusobozesezza okugenda ebweru w'essomero ne tukola bulungi bwansi. Era twagala n'okwebaza Director waffe atusobozesezza n'atuwa ettaka kwe tutadde ekibira kinene ekya Ssaabasajja Kabaka. Era ne twebaza n'abazadde abatuwadde emiti gye tugenda okuteeka ku ttaka lino eno. Era twebaza ne Maama Nabagereka olw'ekisaakaate kyeyakkiriza kibire ku ssomero lyaffe lino eryo erya Muza High School.